Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Kati nyamira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FMUG. Ring the bell and never miss another video. Twagatteko ku channel yaffe eya CBS FMUG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FMUG. Subscribe and leave a like. Mu bulumbaganyi wakati wa Israel ne Iran n'oluvannyuma obwegattiddwako Amerika, ani afunyeemu, ani afiiriddwa? Gwe waawo kakati oluvannyuma lw'obulumbaganyi enjuyi zonna zaalangirira nga bwe zaali empanguzi. Enjuyi zonna Israel yagamba ewangudde, Donald Trump naye n'agamba nti awangudde, Amerika negamba nti ewangudde, so nga ne Iran yalangirira obuwanguzi. Kituufu buli omu bw'apimaapimamu ayinza okweraba ng'omuwanguzi. Donald Trump era ekimu kye naliseeyo wali lwaki beegatta ku lutalo. Donald Trump era kyali kirowoozebwa nti yali tayagala Israel ebeere nti enajjukirwa nti ye yokka eyasaanyaawo enkola ya nuclear eya Iran. Yandiyagadde ekyo nakyo akiteeka embyafaayo nti naye Donald Trump alina kye yakola. Wabula obulumbaganyi oluvannyuma lw'okubaawo nagambye nti ensi yalinda okulaba Iran engeri gye yali egenda okwanukula. Yali egenda kwanukula Amerika. Yali yalabula dda nti singa alumbibwa yali wakkuba ebifo bya Amerika ebisangibwawo mu kitundu kyawo mu Middle East. Era yayanukula n'aweereza zi missile ku base emu e Qatar. Nekyategerekeka nti mu kuweereza missile ezo yasooka kwogerako ne Qatar nti ngenda kuweereza mwerinde, nga tayagala kukola damage y'amaanyi. Kyeyali akola kyali symbolic nti sisobola kubwa ne sirabika nga saanukudde, ne mu kwanukula ate saagala kukosa. Kanyanukule ensi endabe nti nayanukudde, naawe ebikompolo babikutte, naye nga nagezezzaako okukuba. Ekyo n'ekikola. Kale bw'obooza ani yawangula ani yafiirwa, tewali kyakakasiddwa. Baba Donald Trump azze akyusa, basooka ne bagamba nti enteekateeka ya nuclear wa Iran tugikubye esaanyeewo. Kati ate minisita bwe yajja n'agamba tugizizza emabega. Bagenze okutuuka awo wakati awo nga bagamba nti tewali akakasa, kyandibanga ddala ddala waliwo kye bayita minimal damage, nga kye baakosa kyali kitono. Kubanga IAEA bwegamba nti mu bwengula tetulaba kintu kyonna kiri radioactive. Kitegeeza nti osobola okuba nga wakuba enfo, wakuba amasengere ne studio ne zisigala nga zikola ki? Mweziri zikola. Ekyo kisoboka. Kati tosobola kutegeera ddala ddala Amerika kye baali baagala baakifuna ne Israel. Era ye Anthony Blinken eyali minisita wa Biden ow'ensonga z'amawanga amalala yagamba nti twali twakola dda ze bayita war games, emizannyo gy'entalo, amawanga gakola gye bayita emizannyo gy'entalo, nti bwe mba naalumba mpinga nsooka ne mmanya mpinga obusobozi bwe, nange nendaga obusobozi bwange, kati nenfuna abazannyanga mpinga nti bwe nnumba mpinga ebikonde abikanyuga bw'ati, n'ofuna ekifaananyi bwe tuba kifaanana kitya. Kati nga Blinken agamba nti war games zonna ze twakola nga ziraga nti bwe tulumba Iran ebeere ejja kuddusa ekwekya uranium oli ali enriched. Okitegeera? Kati nga kye baali batya nti bw'omulumba ate uranium ono ali enriched asobola omubuzaawo. Era IAEA yagambye nti bulijjo tubadde tumanyi uranium wa Iran waali, ne kye mwakoze kati tumanyi waki? Titumanyi waali.
tetumanyi oba bamukubiddeyo oba badduse ne bamukweka ewalala kuba kilo 4 basobola zikukusa nga basobola ziteeka mu bifulask nga tezijja kukosa nti bazigenda kukosebwa ne bamutwala ewalala nti kubanga luli mu ndagaano mwabadde nga twakkaanya nti abeeraawo akyaliwo kati tomanyi era Iran tugenze okutuuka olunaku lwaleero nga palamenti yaabwe yakubye akalulu okuggalirayo International Atomic Energy Agency kubanga gobadde obabuulira nti ojja n'olondoola nga uranium waffe asangibwa wano era wano we wakubiddwa kati gwe tukyalina okukolagana naawe ekirala ekigambo kyo tekitwalibwa era International Atomic Energy Agency yakoseddwa nnyo kuba yawaliziddwa ewamu okulya ebigambo byayo kubanga yabagamba nti kituufu yagamba nti tetuyina bubonero bwonna bulaga nti Iran eri ku lugendo lwagala okufuna ekyokulwanyisa kya nuclear naye n'ebitabula negamba nti wabula obuzibu buli nti Iran lyeggwanga lyokka nga terina kyakulwanyisa kya nuclear naye nga lirina uranium ali enriched omusogole okutuuka ku bitundu 60 tewali ggwanga abalina uranium omusogole bangi ne tewali atuuka ku bitundu 60 abatuuka ku bitundu 60 oba ogenda nga basemberedde ekyenda be bokka balina ekyokulwanyisa kati Iran abadde aganaaga omulowooza okubeera n'ekyokulwanyisa naye ate era Iran ng'erina Ayatollah yali yayisa fatwa mu mwaka gwa 2003 decree ng'agamba Iran takolanga ekyokulwanyisa era takikozesanga kati kyengamba tebadde aganaaga bayisa decree era bagamba bo tebagala kukola kyakulwanyisa naye engeri gye beeyisa kiri kyengamba International Atomic Energy Agency agamba nti naye lyeggwanga lyokka nga lirina uranium omusogolo okutuuka ku bitundu 60 nga terina kyakulwanyisa kya nuclear nolwekyo lwaki lisobola okutuuka ku bitundu 60 okusemberera ekyenda ekisobasobozesa okufuna ekyokulwanyisa kati awo ne bibeera nga tosobola bitabula kirungo kirina naye atogamba tolina atogamba tokyetaaga kati nga wano bagamba nti ono atuzanyira buzanyizi kiki ku bwongo katukomewo